nga ninnya nve Uganda nzija ku ddungu. Ndi ku ddungu naye nina ensi gye nnimu ku ddungu eno gye sijja kwogera. Nga ntuuka ku ddungu njagala kutuukira nnyo ku nsonga, saagala kwetooloola nnyo. Antuuka ku ddungu eno, era eddungu nga namwe bimanyi, ebinzoganya ne binzoganya, ndi awo. Nga tubeera tutambulanga ne mikwano gyange. Tugenda kulya kamere mu bifo ebirirwamu eyo emmere gye nasanga mwana mulenzi eyo. Twagendanga okulya emmere ne mikwano, kati sitole eri bweti, twagendanga okulya emmere awo we twagendanga okulya emmere y'Abannayuganda. Kati ng'ate ono antwala taata w'omuto yajjanga n'omuvubuka oyo omulala. Kati ng'olumu batuyita mujje tulye kamere, ne tugenda ne tulya kamere ne tuddayo gye tusula. Kaakati ng'omuvubuka lumu twali tugenze nga nsaba akanamba, bali baali beemulunguddemu ne kitaawe nga balina oba we bagenze oba baali balazeeko wa. Ne tusigalawo nga tuli babiri, omuvubuka ng'asaba akanamba nga nkamuwa munnange. Mala omuwa akanamba nga tunyumira nga nammwe bwe bimanyi, tubeerawo. Atutandika ka relationship kaffe. Tukatandika nga mubuuza oli mufumbo, ko ye nga ngamba ndi mufumbo naye tebitambula bulungi, ko nze bitya, omanyi abasajja nno nammwe. Mu kusooka nze ekyoggaayo okubeera omufumbo saakiinamu buzibu, kubanga nze nali ndi awo ng'omuntu tunyumyanyumya muganda, biradala relationship terina gyegenda kulaga nnyo mu maaso. Baana mwe nga sigwa mu mukwano n'olulenzi. Mugambe nti ye bamaada nga ngwa mu mukwano. Kaakati nga tutambula naye ng'omusajja talina buzibu. Era nga woba ne kyeweetaaze omugamba munnange kino, ng'era omusajja bw'anabeera ne girlfriend we ng'atuukiriza buli kimu ky'omusaba. Nga tubeerawo n'omuntu wange naye ng'alina ebintu by'ajja nnyumiza nga tebikwatagana. Agenda n'abeera awo, omukazi we n'amukubira essimu, biki. Kati mu kusooka yalinga ntya nga bw'aba ayogera naye avaawo n'agenda. Netuuka ekiseera nga ndaba kimumalako emirembe, ne mugamba nedda, yogera, nze sirina buzibu. Kaakati nga babeera boogera, kati ng'oluusi ajja n'agamba naye omukazi ono bannanga stressinga biki. Nga mugamba atakustressinga nga ye maama w'abaana bo, mukwate bulungi osanga alina. N'agamba omukazi ono omulaba nanyumiza kale ng'omusajja. N'agamba omukazi ono omulaba ku myaka gye maze wano ku ddungu, n'agingamba, jjukira twajjanga nga tunyumya, n'agamba emyaka gy'amaze wano, n'agamba ku myaka gye maze wano ku ddungu, omukazi ono sirimuwulirako nga aŋŋamba nti oba munnange mpaayo ku kasente ntandikewo aka bizinensi akokola. Balina abaana 3. Baideni we namufunira nga balina abaana 3. Naye ng'omukazi sente omusajja nga bw'azikoze, omukazi bwe bazimuweereza n'azikozesa. Kati mu kusooka nabeeranga awo ngamba ye ng'ajja n'akugamba bannange ze simanyi, ebizibu nabyo byafuuka ebizibu, okuweerera abaana kwafuuka okuweerera abaana, amaka bannange biti. Ne mugamba ye amaka gwe buvunaanyizibwa, gwe gavunaanyizibwako gwe. N'agamba okimanyi nkwata ssente ze nkoledde zonna ne nziweereza ne sigulaako yadde empale y'okwambala. Ne mugamba kijja kitya okubeera nga okwata ssente zonna n'oziweereza
nga tolina akagundi koko like toyambaddeko yadde akagoye yadde akaki. Ngamba munnange ate baba bagamba sente tezibamala, ne mugamba nedda. Omukazi bw'oba wamufuna ye maama w'abaana bo, naate tolina kwemalako ssente ng'omusajja mu nsawo. Nange Mr. Sozi ng'omusajja oyo ampulirizanga era nina ssente ezimu ze yampanga okuzitereka, kubanga ng'omukazi omusaala gwonna omusajja nga bw'agufunye amenya ebizibu ng'ayagala akakasente akasaala omusajja kaakola ki kaakoze konna akatwala. Nengamba naye mukazi kyono omusajja yajja okuyiiya ku ddungu wano, naye nga gwe just oyagala like kulya mmere ya leero tosuubira byanca. Nange Mr. Sozi nga tubeerawo nze nga ndowooza oba omusajja nnimba just ayagala like ng'ebyabasajja bino bwe babeerawo nga yakakwana omukazi atijja ayagala kundaga mbaoli. Nange nga mbeerawo kati lumu tuba tuli awo tutambuddeko omwaka nga mulamba, nga nsindikira message nga ngamba kati laba bano. Omukazi amugamba nze njagala kuzaala, gw'oli eyo toyagala kuzaala era. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najjemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najjemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najjemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Nga nsindikira message nga ngamba kati laba bano. Omukazi amugamba nze njagala kuzaala, gw'oli eyo toyagala kuzaala era. Namugamba munawe obuvunaanyizibwa bwe nnina bukyantuddemu essaawa zino, ate kaakati oyagala tuzaala omwana omulala nga ne be tulina ogamba kino ogamba kiri. Obuvunaanyizibwa kugamba omukazi ateekawo embeera nti omusajja akasente konna kaafunye abeere nga akamalira mu byetaago byawaka. Tasobola kugamba nti noba omusajja kamugambeko kino nti noba leetayo akasente bwe katusevinge tukole kino nno nga bwazimuwadde. Nze nabeeranga waawo naye Sozi bwe natuuka ekiseera ne ngwa mu mukwano n'omusajja ono ne njagala ebintu ebimu bibeere nga bikyuka. Kaakati lumu ng'ajja kamunakuwavu nga ngamba nga mubuuza kiki nga ngamba okimanyi maama wo n'omukazi yafuga amaka gange konza ataatya. N'agamba omuwala sina muwala mukazi. N'agamba omukazi obeera naye awo naye n'akunyumiza maama agambye kino, maama nze angambye onkolere kino, maama nze angambye nkole kino. Namugamba bwe yatuuka ekiseera namugamba naye ggwe onaatambuliranga ku bintu bya maama wo byakugambye byokka ffe tetugenda kwetegerera mu maka gaffe ng'abantu. Kaakati omukazi n'amugamba kaakati oba ogaanye nze ngenda genda ngambe maama bw'ojja n'amanya. Omuwala n'agenda n'agamba maama we kye yakola omulenzi. Omulenzi n'ajja n'azindikira odiyo nga maama w'omuwala ali mu kumugamba gakulemye kuzaala baana naye ng'ambazaako emabega. Omusajja ne mubuuza ono omukazi n'angamba munnange ono omukazi yaŋŋamba mbu maama we simayanga yamugambye simayanga azaale simayanga biki. Omusajja namugamba maama wa kugamba okuzaala yali mu nsawo yange yavunaanyizibwa ku buvunaanyizibwa obugenda okweyongerako. Munnange nze nga ndowooza nga tutuuka ekiseera ng'omusajja agendako mu vacation eyo. Nansonyiwa nayo biyitayitamu ndi wano na mwana ndi ku mulimu. Nga munaye agenda mu vacation omwaka oguwedde ogwo. Bwe yagenda mu vacation Sozi n'akamala n'omusajja ono emyaka 3 gigenda tugenda mwena. Naye omusajja bwe yagenda mu vacation ogwo omwaka oguwedde yagenda mu December. Yagenda okukomawo
banaye munansonyiwa okunyumya si kwangu byembuuse nja kuddanga emabega mbibaddiremu. Ogwo omwaka bwe yagenda mu vacation kamuyite jje bwe yagenda mu vacation jje wange ng'atuuka mu vacation ng'abeerayo bwe yabeerayo nga ŋŋamba nti munnange oli eyo naye mbadde nsabako ku ssente ezo ze nakuwa bwe naaba nkomyewo ngenda zizzaawo ng'era nayo bw'omanyi nfunyemu wano obuzibuzibu simanya tiketi sente tezikyawera konze naye ggwe zino ssente twazitereka nga tulina ekigendererwa kye twaziterekera lwaki obeera ozinsaba ate kati ate kuzijjawo nti ate onaazizzaawo saakaayana ne nkwata ssente n'ezimuweereza so zimmo bwe nakwata ssente n'eziweereza omusajja oba omukazi yali alina by'ayagala tayagala kulumya famire ye musajja abeera awo n'akugamba tayagala baana be kujula tayagala kukola ki kubanga we yagenda mu vacation omukazi n'amugamba nze wano wendi saagalawo ne basenguka ne bagenda mu nnyumba endala ate esingako eri bbeeyi gye baalimu naye ng'ebyo byonna omukazi abikola amwinamu abaana si kugamba nti oba mukazi just naye tebaneewasa nti nno beewasiza mpeta nedda. Kaakati mbazaako ye emabega nina kye neerabidde ku bbanga eryo lyonna lye nabeera n'oyo omusajja yagendanga mu vacation n'akomawo n'agenda kati waliwo vacation gye yagenda n'akomawo kati nze nali mwene ensi naye nga sirina byogera bwe yanfunira Biden banaye munansonyiwa okunyumya si kwangu we yanfunira Biden nali sirina byogera nga bwe bagaa nti empapula tolina mpapula zikwogerako tolina ID nti oba like oli ku visa managa omusajja oyo teyali mubi nangolera ku bintu byange sozi nenfuna empapula era ne tugenda n'omusajja oyo kakati mbazaako emabega namugamba oli mufumbo lwaki oyagala nze tugende naawe batugatte kuba yakiŋŋamba n'aŋŋamba njagala tugende batugatte naawe namugamba oli musajja mufumbo lwaki oyagala nze tugende batugatte naawe n'aŋŋamba ebbanga lyemaze naawe sikufunyeemu buzibu oli muntu agumidde buli kimu nze Mr. Sozimo mbadde nguma buli kimu kubanga nkola era buli kimu mbadde tubeera wano nga tusharinga we tusula tusharinga buli kimu tukisharinga n'omusajja kuba namanya alina obuvunaanyizibwa bwe nze bwe yanfunira Biden nga buli kimu ekyange nkikola ki nkyesasulira kati n'atandika okugamba tusharinge kino koza sikwina mbuzi nga nze Sozimo nze muntu abeera awo nga sirowooza na ku ssente ya musajja mbuno oba musabeyo ku ssente naye ng'omusajja ye bwe yeerowooza ng'akuwaayo ku kasente ng'omukazi yenna kati omusajja nga nsaba tugende batugatte kaakati bwe twagenda okutugatta Sozimo ne tugenda ne batugatta twagenda mu kkooti ne tufuna marriage certificate bwe twagenda ne tufuna marriage certificate ne tubeerawo kati natuuka ogenda mu vacation ng'era bwe mbagambye munnange bwe yagenda mu vacation yakomawo wano nga ŋŋamba kubanga nze yaŋŋamba tusobola okuzaalako nze munnange nze sisobola kuzaala nga ndi mu muzigo sisobola kuzaala era nze namuteerawo gundi zange ne mugamba munnange saakuzaala naawe mwana nga tukyapangisa nzire Uganda tenzire mu kazigo nga najja kuyiiya 10 omusajja oyo n'aŋŋamba kale bw'oba tayagala kuzaala it's okay n'aŋŋamba naye nange saagala kuzaala kati lwakubanga nkwagala njagala onzaalireyo omwana ko nze okyalina obuvunaanyizibwa obukyakutuddemu ate nange nzaala oyagala kunfuula single mother n'aseka n'agamba sisobola kufuula single mother nga tulinga abasaaga kakati n'agamba naye kituufu kyogedde kuba obuvunaanyizibwa omukazi ono anteeka nnyo ku pressure biki naye ng'ayogera bw'atyo ndowooza nange Sozimo ng'omusajja agenda Uganda olwo nga bwe nabagambye nti obusente abuŋŋambye mpumuweereze mbu nga madamu bagenda eyo mu kyalo ng'atandika gamba njagala buyembe
njagala kino njagala kiri naye nga Sozimmo omwana omuwala talinaayo yaddalowooza nayo nti omulimu gw'omusajja guno gusobola okukeera ku makya ne gugwawo nga talina yadde ekikumi wabula ssente omusajja nga bw'azikoze bwe bazirya kati netuka ekiseera bwe yagenda eyo n'akomawo n'aŋŋamba madamu aŋampye mbu simanyanga ayoyaayoya mangu n'embira agenza adduse aguze kagundi akakebera olubuto n'aŋŋamba mbu ali lubuto nze nasaka busesi ne mugamba ali lubuto olw'okulala nti ye nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa mwebale twesiga mwebale tuwalira ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuziina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0707219988. nze nasaka busesi ne mugamba ali lubuto olw'okulala nti ye nze neŋŋamba mumanyi musajja n'agamba kati ono omukazi afunye olubuto neera olw'okulala olw'okuba maama ye yamugamba ayagala kuzaala kyokka namuwa ssente z'okugenda okuteeka mu famire biki nemugamba muzaale kasita oli mukazi wo nze sirina buzibu. Mr. Sozi nga tubeerawo mwana gwe omusajja bwe yakomawo okuva e Uganda Mr. Sozimmo omusajja yakyuka Sozimmo omusajja yakyuka omusajja si yooli gwe nagambanga ne tuteesa omusajja oba baamukola ki Sozimmo tomanyi simanyi ngenda neŋŋamba oba ddogo oba kinaaba kiki neŋŋamba naye omusajja ono atamanyi nti n'omusaala gwonna gw'afuna agumalira mu famire ye kulabirira famire ye webukeera ku makya ng'omulimu guno guweddewo Sozimmo omukazi ono n'abaana bagenda kukola batya ne maama wa muwaga omusajja yaŋŋamba nno ne maama wa muwaga namba 2 ku kitaawe namba 2 ku kitaawe mbono omuwala maama we namba 2 ku kitaawe alinayo omukazi omukulu gwe yasooka owasa n'alyoka awasa ono anayinza ebyo saabigenda nnyo neŋŋamba nkoze ntya omusajja Sozimmo yakyuka bamaada omusajja yakyuka omusajja gwe nagambanga nti munnange tukole kino munnange tutereke akasente tukole kino munnange omusajja Sozimmo we yakomawo okuva e Uganda kweno luutu yakyuka Sozimmo n'omusajja ye musajja abeera awo n'akugamba njagala nyanjulira omukazi ono nti gy'oli emabegako nga tanaba kugenda mweno vacation gye nkugambye ey'omwaka oguwedde nemugamba nze saagala kunyanjula wa mukazi wo nti gyendi kuba yanyumizako sitole mbu waliwo omukazi gwe yasooka okufunako nga tannaba kunsisinkana mbu naye we baamanya yagamba omukazi owange talina buzibu naye maama we bw'amanya nti nno muwala we waliwo omukazi nti oba amunyumirizaako nti munnaye waliwo omukoddomi we omukazi gwe yakwanye Sozimmo mbu omukazi ayinza okutabukira nazaala no yalwana olutalo lwa muwala bwe waka mbu ayinza okutabukira mukoddomi we naye Sozimmo natudde neŋŋamba kaakati omusajja naye omusajja buli kasente kaafuna omukazi afuba okulaba nti akasente kaggwawo
nze nakola nafunayo akapoloti kange era akapoloti nenkamulaga ne mugamba munnanga akapoloti kange kakananga webale kubeera mukazi mukozi ombeereddewo nnyo mu bintu bingi so zimono omusajja mbeera naye n'agenda okukola kubanga omulimu gwe balina benefits ennungi so zimmo ovanga ku muntu akola wano nga ali mu 15 plus bwe bukadde 5 n'omusobo bw'aba akoze overtime abeera mu bukadde nga 6 kuba buli overtime gy'akola n'omusajja bamuwa nusu 3 gy'emitwalo 3 buli overtime gy'akoze kati omwezi gugenda okugwako ng'alinamu overtime ze nga ziizo kati lumu mbazaako emabega bwe yagenda ewaka mweno vacation mbu omukazi mbu ka message ne kapopinga ku ssimu ng'olwo basasudde ssente zaabwe bwe kapopinga ku ssimu mbu n'amubuuza ofuna salale wa ssente mmeka kubanga yaŋŋamba omukazi ono tamanyi salale gwe nfuna naye alina ebyetaago byateka omukazi bwe yalaba salale omusajja gw'afuna kaakati mbajjira sitole ebyo byonna mbadde mbyerabidde bibagamba yajja n'annyumiza n'aŋŋamba kaakati no madamu yategedde salale gwenfuna kwe kufuna olwo olubuto okujja nga ali lubuto n'amugamba nze ndi lubuto munnange bw'abadde olubuto nga batijjukana nga woogenda mu inbox eyo mukwano abasajja sozimbo nga boogenda mu inbox eyo ekibeerayo bali mu kutijjukana era bannange era nze oli omukazi atijja era wabeera n'omuntu ow'ebbuba oyinza okufa era nze munnange kakati sikyasobola kukola n'abaana sikyasobola batwala ku ssomero njagala onteereko omukozi agenda okunyambako ekitali kibi nti omukazi w'olubuto munnange osobola omuteerako ki omukozi n'amuyambako ne bamuteerako omukozi kaakati bwe yamaze okuzaala nakyala nze omanyi ntera okukeberakebera essimu y'omusajja olumu nga tamanyi kuba password yenjimanyi mwana gwesozimmo nga ngenda mu inbox nga mbikula message zaabwe yazaala era eddwaliro yazaalira mu liri expensive omusimbi gwonna gwagenderamu naye nga nze ayogera nze awuliriza ebyo sozimmo ndwawo n'okugamba omusajja nti mpa ku kasente k'enviiri ndwawo n'okugamba omusajja nti oba kino nakiri kubanga nkimanyi omusajja gwe nafuna mupumba alina obuvunaanyizibwa saagala ate nange kubeera nga mubeerako buli kaseera naye sozimmo natuse ekiseera neŋŋamba naye n'omusajja naamusobola kyokka omusajja alaga njagala sozimmo naye ntuuse ekiseera ntendewaliddwa bannange mumpe ku magezi nkole ntya maama w'omukazi afuuse ekizibu mu maka ga mutabani we nange kennyini ne mpulira nga ntendewaliddwa omusajja gwe njagala okubeera naye ngenda kikola ntya kubanga saagala mukazi amanyi ekisooka nti nno gyendi gy'omusajja ali redde okubeera nga anyanjule wa mukazi we nti gyendi namba 2 naye nze nganze ntya omuntu ng'oyo amanyidde obulamu oba okubeeraawo nga like bamuwa bugwe akasente ndowooza agira n'asevinga nako ez'omwezi nti mwezi bwegituka nsevingeyo akasente bwe kati kubanga bwazisabye omusajja ayinza okuteekawo ebyetaago sozimmo okumakinga sure nti omusajja kasalale konna kaafunye kaggwaawo kubanga kakati kuno lwe yazadde yamugambye omwana we omusika gwe yamuzaalidde kubanga abadde azaala abaana bawala bokka yamugambye omusika gwe yazadde ayagala kuva mu nnyumba eyo gye balimu agende mu nnyumba endala naye ng'ennyumba endala gye bagendamu si kugamba nti bazimbye wabula kupangisa nnyumba naye ng'esingaku kugibalimu ebbeeyi sozimmo nembeeraawo neŋŋamba buno obulamu ngenda bugumingiriza mpaka ddi omusajja tuli bafumbo kati tulina ne marriage certificate mwene ensi twagenda na mu kkooti gye baatugattira baklanti baffe abadde Mbero Properties tubabuuzaako mwenna
mwebale jona gye mutuusaako engalo. Kakati tukomyewo nate. Tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka. Ffe twagala gula ku mmwe. Tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe entono ezitandikirwako. Si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe. Nga waliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano bumiliyoni na miliyoni 5 na miliyoni 6. Naffe mutuyizeeyo ne wekiba kibanja ne webandagaano tubaleetedde estate empya. Ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe. Tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu ng'osobola okuba ebitooke obyetaaze. Osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu. So twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala. Gwasalawo nti nzaa saagala mu muwogo. Gwasalawo nti nedda saagala mu ffene. Gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda. Naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 2 njagala 5/5 3 oba bannanga bamanyi bulungi size y'ettaka. Nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki. Okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yo osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe. Nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi. Neighborhood nnungi masanyaze mazzi weebiri. Abamu mubuuza nnyo nga tewali banneighbor kati temunnaba kujjagula banneighbor n'abajjawa. Awo mbadde nsaaga mu banneighbor weebali. Era mugenda kubalaba weebali obusukka kuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mwino oggulawo. Saagala muŋŋambe banneighbor ng'ano tebaliiwo. Estate muwulidde empya. Kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba. Ndagaano 5/5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka. So woba omanyi mu nsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko. Neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulaba amayumba. So mutukubireko ku namba zaffe mama nga oziyitawo. Tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday. Esimu zaffe nga bulijjo 0752110514. Onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp. Abasinga ogamba nakoleza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi. So estate yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5/5. Abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata. Kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2.5 okuva ku main. Amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga. Amasanyalaze tugenda gabalaga. So boda ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main. Then ettaka muliraba litandika naki na kkubo lya kyalo. Naye 5/5 n'okwambuka. You can decide otwale 2-3 naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku miliyoni 5 n'okwambuka. Omusajja tuli bafumbo kati tulina ne marriage certificate mwene twagenda na mu kooti gye baatugattira. Naye ngenda kubeerawo ntya n'omusajja atasobola kusevinga kasente nga kasente buli wakafuna kagwera eri nga nange kennyini asula naye sirina kantu konna okujjako okusasula wetusula ate era tushiyalinga nze n'omusajja wetusula. Kugula byakulya bw'aleeta kino nindeeta kiri kubanga nkola. Naye ngenda kubeerawo ntya sozimu bukedde ku makya tugenze ewaka. Ngenda kubeerawo ntya n'omusajja sozimu. Ng'omusajja alaga nti eriyo atya famire y'omukazi okufa obufu. Yangamba bwatuuka ekiseera n'abeera nga addamu understanding n'angamba naye nedda ekimala nze n'omukazi anyononedde amaka. Omukazi ateeka mu mukazi wange ebigambo, maama w'omukazi ateeka mu muwala we ebigambo. N'amugamba kakati mugamba akole kino. N'amugamba kakati mu byonna byamugamba okukola temuli kyonna kisevinga ssente nti nno babaguza akataka kaakano. Omusajja ssente ze yagulamu akataka yamala kufuna credit card n'alyoka agenda e Uganda n'agula akapoloti era kati ali mu kusasula mabanja. Okiwulira ali mu kusasula mabanja. Nze sozimu neekolera ssente zange kintu kye nalimbulamu ye mwami.
naye naabeerawo nti olwo nga tutuuse Uganda nange nina bye neetaaga ng'omuntu kuba kano akasente k'eddungu Sozimma okimanyi tukakola n'otuuka ekiseera nga weetaaga sapooti y'omusajja ngenda kubeerawo nti n'omusajja ekikula kino ng'omusajja simanyi oba aliko ddogo lye limutambulirako sijja gamba nti ddogo oba busiru banaye munansonyiwa abawuliriza naye tosobola kubeera waliwo entuula ne mugamba ne mubuulirira nga mukazi we ne mugamba nange ndi mukazi wo banaye mpulirizaako tosobola kubeera nga sente ozifuna nga bw'ozifunye n'ozisindika zonna so zimma omusajja n'abeera nga akubulidde n'akwatako n'obusente obusamusamu n'agamba butereke naye ogenda okubeera awo nga naawe kennyini ezizo z'okola ng'omukyala akugambye olinayo awo emitwalo 2 onsindikireyo nanti ono yangambye taata we mulwadde kati lumu nawuzindikirako sente kati ngenda okuddamu obunderstanding otwala obuvunaanyizibwa mbuuze ye sente z'obadde ogamba zaali tiriiti zibadde zo zaaki ng'olwo nzizemuako obuntu nange mbuuze nangamba nti ono munno angambye mbuno taata we mulwadde nnyo ali mu ddwaliro beetagayo emitwalo 3 nemugamba taata we gwavunaanyizibwa kukujjanjaba taata we nangamba nti ankubidde essimu ng'akaaba simanya biki nemugamba nno gwe weotegendereza oyo omukazi agenda kubeeranga nemugamba omukazi gw'osindikira ssente ogenda kudda e Uganda y'omu gw'ozisindikira yagenda okugamba nti wagenda ku ddungu tolina kwokoze nemugamba lwaki tosevinga ku kasente ng'omusajja so zimo nnyimbi omusajja atuuka ekiseera n'abeera nga alimu akandasitandi n'atuuka ekiseera n'awuguka nga taca nga sente wazikoze aveeri nga akugamba nva ku kyuma kusindikira beewaka sente n'omugamba kakati zo zoolesewo ze tugenda okukozesa mbu tugenda kujja kweno credit card waliwo ezisigaddeko naye nga n'ezisigaddeko nze agenda okwongereza kati natuuka ekiseera n'empuliramu ku busungu naawe nga bw'omanyi ne mugamba kaakati nno ngenda kulekera kati obuvunaanyizibwa kuba nange ndi mukyalawo tosobola kukwata bukwasi ssente bw'otyo omale ozisindike nga nange ali wano akwoleza akola kyakufumbira tolekaawo yadde ssente ezitumala okukozesa omwezi omulamba nze nkwata kuzanga ate nenyongereza ku byetaagisa ne mugamba no tekijja kukola ogenda obeerawo ng'alinga azzemu akandasitandi n'abuguka omulundi gumu banange nze simanyi banange simanyi Sozimmo simanyi essaawa zino nsobola okweyambayamba naye ntunulamu mu biseera by'omu maaso nga nina omusajja ono gwe bataganya yadde okwekolerako yadde akantu ate naye alinga zolo nti omukazi bw'amukaabira ekizibu ng'akwata sente ono omusajja alinga muloge omukazi bw'asindamu akantu kati ni bwe kati ng'agamba anti angambye simanyanga tusali mu mbeera nnungi kankwate sente ate omwana alwaza ndowooza n'abaana abatali balwadde n'abatwala ne babateekako kanula n'aweereza sente nengamba naye gwe buno obulamu namugamba olaba ogwo omulimu gw'oliko bugenda keera ku makya eitha nga bakugobye eitha nga olwadde tokyasobola kukola kati olwozza e Uganda mwena mwetunuddeko bwetunuzi Sozimmo bino sibyogera nti oba ki naye ngenda kusindikirako bu audio bw'omusajja ono nga njogera naye nange nga mukaabira ng'omusajja ne mugamba nange lwaki tompulizanga mukyalawo kyenjagala nno kikubaako kasente ke mujjako tubeeko kye tukola na ne mugamba mukwano neetaagayo emitwalo 5 nakugamba olaba sinaawo se naye nga yafunye obukadde 6 buli mwezi ogugwako 5 6 lwakoze overtime 6 guwera Sozimmo kuba nze manyi omusaala gwafuna buli kimu nkimanyi ekitambula mu kampani yaabwe buli kimu talina kyataŋŋamba ne credit card azindaga ne kwe yeewolera ssente zaali mu kusasula kati eza poloti zeyagulira oyo omukyala abindaga byonna naye Sozimmo omusajja atambulira mu mabanja buli kaseera ng'omukazi ali eri amupeeka ssente kino kiri baana mmwe munnyambe ngenda kukola nti omusajja mwesonyiwe tukole divorce mwesonyiwe ngende naye mu maaso mbeeko kyenkola kyekyo ekindeese Sozimmo mumpe ku magezi kubanga omukazi amulinamu abaana ye tayagala kumanya byankya Sozimmo omukazi tayagala kumanya nennyina byankya nti bano abaana be bazadde bagenda kubeerawo batya kubanga nze yangamba tuzaale neŋŋaana ku byendaba
yaŋŋamba Sozimmo tuzaale namugamba nedda sisobola kuzaala ng'okyalimu eyo embeera Sozimmo simanyi omusajja mu divorcing nga sinnatuuka naye wala mwesonyi wabeere ne famire ye bali eyaleero bwe buli gwawo ne beetunuulira nkole ntya Sozimmo bannange mumpe ku magezi kubanga omusajja mwagala kituufu mwagala naye simanyi biseera bya maaso bwe tunaabeera nono omusajja Sozimmo omusajja ye musajja akuwa emirembe ye musajja gw'obeera naye n'atakujuza bw'abeera n'akasente n'omugamba nti munnange kino lwakuba kati yakyuse ne bw'omusaba akasente kati akugamba munnange olw'okuba omukazi yazadde obuvunaanyizibwa kati bweyongeddeko munnange kati otuuka n'ekiseera okumugamba njagalayo ku ssente bwezi n'agamba sirina Sozimmo omusajja n'akugamba sirina naye nga yakafuna salale wakayita ennaku 2 n'akugamba sirinaamu ssente zonna natuuse ekiseera Sozimmo n'eŋŋamba omusajja namugamba naye gwe ndi ki mu bulamu bwo ebintu byonna ozze obikola ebyo ozindika ssente zonna n'ozimalawo nga nange akwoleza akola kitompadde yadde 10 n'ozisindika zonna ne zigwawo nentuuka n'okusabayo obusente n'ogamba tolina naŋŋamba bwe naafuna nja kuwa anti kakati olaba nina ebizibu simanyanga biki era Sozimmo ngenda kusindikirako ku audio owulire n'omusajja ono byayogera mbu simanyanga nkimanyi oli muntu ombeereddewo Sozimmo siganya omusajja ono yambeerera wanzije mu overstay akoze biki byonna naye ate waliwo akaseera kentuuka nga nange mwetaaganga omusajja abeeko byannyambako nga musajja wange naye omusajja atuuka nampuliza nga nze ali singo akasente konna nga bwakakoze kagwereeri n'oyagala omuyambeko okutuukako waatuuse naye ng'omukazi tamuganya batageze simanyi bannange abawuliriza mumpe ku magezi omusajja mwesonyi wenkole byange naye ate bwenzira emabega neŋŋamba ambeereddewo naye kati simanyi amagezi ganneesibye Sozimmo amagezi ganneesibye kati nange natandise muteekako omukono gwa kyuma ne mugamba kati no water balancing ebooti nange ndi buvunaanyizibwa bwo ngenda kulekera obuvunaanyizibwa nange ondabirire nga bw'olabirira oli atakola Sozimmo omukazi atuula ewaka takola bamuleetedde n'omukozi gwe basasula essente naye ng'atudde ewaka buli kimu omusajja yakikolako yazadde nanti kati omusika ne gujja bagira bannange naye abakazi oba tuliko ki Sozimmo nze ndi mukazi ninaye abaana bange 2 naye ate abaana abo sirina gundi yonna kubanga Katonda yanyamba eyo nayo nja gireeta sitoola endala mu bufumbo gye nnali omusajja munnange tetwakwatagana naye ng'omusajja alabirira abaana be nze abaana bange si mugugu nti oba ŋŋamba ono nti mpeererera abaana kitaabwe abaweerera nze akasente akange kenkoze kange nakukumala bizibu byange nakukola birala byenkoze naye ndowoozezaako mu future y'omu maaso ngenda kubeera nti n'omusajja ono ekisooka kati tuli bagatte bampeta tulina marriage certificate ya mu kooti kati ŋŋamba omusajja mu divorcing Sozimmo muleke ate ŋŋamba mbu anyanjuleyo eri mbu oli ategeere mbu nange gye ndi osanga anakendeeza ku buvunaanyizibwa bwamu ne mugamba ate era ojja kuba obyonoonye bwonoonye kuba kaanaamanya nti gye ndi agenda kubeera ng'ateekawo embeera nze Sozimmo n'omusajja mutya omukazi mutya okumanya nti gye ndi kuba olumu omusajja abeera awo akuba amasimu n'agira ne mugamba munnange saagala nze mukazi wamanye nti gye ndi kumalako mirembe nti kyagala emirembe gyange omusajja alaga n'akugamba naawe nkwagala ombeereddewo oli mukazi muyiiya naye kakati n'abeera ntya n'omusajja mbu ndi mukazi muyiiya nga mpaana buwanyi ng'ebikolwa takola bikolwa Sozimmo bannaye we neetaagira abawuliriza mumpe ku magezi relationship njiveemu njesonyiwe njirekera abafumbo battunke oba omusajja wange mbeere naye nsala amagezi kyonna kye munaaba musazeewo abawuliriza kyengenda ogenda nakyo naye nga kyekyo essaawa zino kyekinconfusinze ndi confused
mumpe ku magezi bannaye nkoze ntya kubanga omusajja talina kasente ka sevinga yadde so zino ensi batukisa ne bakudipootinga ng'otuuka ewaka nga tolinaawo nawo otandikira nti waawano okitegeera naye ng'omusajja afuna ssente ennungi kubanga okufuna obukadde 5 so zimmo plus 6 obukadde 5 plus ssente ziba nnyingi ezo so z'omuntu aba asobola ozitetenkanyaako. Omukazi tayagala kubeera mu mbeera mbi ye tasuubira byankya tasuubira nayo nti omulimu gugenda kukeera ku makya oba gugwewo God forbid akyogerako si akireeta naye in case nga waliwo ekibaddewo omusajja ono nga takyayingiza nga bw'ayingiza. Abaana yabateeka mu masomero ag'ebbeeyi asula wa bbeeyi ayagala bintu bya bbeeyi kwegamba n'otunuulira obulamu ye bw'alimu ng'alowooza munnange bw'alina okubeeramu. Namugamba natuukako ekiseera ne mugamba kubanga kaakati luli eri waliwo ennyumba gye baali basulamu ne basenguka era ne badda awo wayagala okuva. Ne mugamba okusenguka okuvamu eyo ennyumba lwaki tomuzimbidde lumu ennyumba lwaki tosonze obusente n'omuzimbira lumu ennyumba n'abeera ng'ava mu eri adda mu yiye. N'aŋŋamba tayagala kulinda. Omukazi yagamba omusajja tayagala kulinda. Nze odi ezimu omusajja azimpa n'enziwuliza ne ŋŋamba naye kakati oyo n'aŋŋamba ono omukazi bw'atyo nnyina yamuli emabega yamugamba kati mugambe kino kati mugambe kiri ate no ŋŋamba sesaaki ng'agenda azaala. Maama w'omuwala bwe yazaala ono n'akomawo eno waliwo vacation gye yagendamu nga tagenzeeyo kumulaba maama w'omukazi. Maama kyabayombya omukazi n'ayombera ddala lwaki tagenze kulaba maama we ng'azadde omwana. Nebabuuza kaakati omukoddomi agenda alabe nazaala ng'azadde omwana n'ensozi mawuze simanyi. Omusajja agamba bannaye oba famire kyeno gye natomera nze sigitegeera. Imagine omukazi onyiigire ebbaawo olw'okuba tagenze kulaba maama wo ng'azadde. Omukazi akyazaala ne muwala waali mu kuzaala naye future oba yeewa abeera awo alowooza omwana we anaabeera waati. Abasajja sozi mmomu batuuka ekiseera munnaayo emirimu oba ne gifa oba bo bennyini ne bava mu bulamu bw'ensi eno wadde naffe tuvaamu naye ebiseera ebisinga abasajja bano be batusooka olumu okuva mu bulamu bw'ensi eno naye talina future y'abaana we gy'atadde. Ye kyatunuulidde kulya ggi kwesubya muwula tayagala kumanya byankya. So kati bannaaye munnyambe munsaasire ngole ntya sozimmo musajja muveeko mwesonyiwe musajja mbeere naye nsale magezi kiye kakati okubeera nga tubeerawo mu bulamu nga tulinawo ke tulina kubanga kati nze nkola ebyange nga nze omuntu naye sozimmo ngenda tuuka ekiseera nange mbeere maama muzaalire omwana sigenda kufuuka singo maata nga omukazi ategedde nti gyendi ndi mu kumusuuza ettooke. Omusajja wamanyi yamutegeerera yakola kinga kati bw'anaategeera nti gyendi ate mugezi agira amusuuza ettooke tagenda kunsaanyaawo. Banange simanyi sozimmo naye nga nsaba ku buyambi bwo munyambe bannaye mumpe ku buyambi mumpe ku magezi gammwe nja beeyanza nnyo. Okusinziira ku bye twayogeddemu sister ali legally married ate si musiraamu naye okimanyi nti kakati mu mateeka gwennyini musajja wakuba tebiba nnyo byakuwamba nesebo mu mateeka oli nannyini musajja. Oba ekyo kirowoozaako kakati ensonga endala mu mateeka olina nyini musajja kubanga yakuwasa ate n'akuwasa mu mateeka mu butongole. So obufumbo bwammwe buli legit gye muli buli legit gye bwe mukomawo ekyaddondo buli legit wonna we mubeera mulaga. Naye ekimu ku byewuunyisa kakati newankubadde nga mu mateeka kati gwolaga nti olina nyini musajja naye tukkiriza nti soke tuzzayo ku kiri
nti oli mukazi wa kubiri naye ekisinga okwewuunyisa olina nnyo characteristics olina nnyo enneeyisa ey'aba first wife. Ba first wife ye mukyala alumirirwa omusajja, ye mukyala azimba omusajja, ye mukyala atunuulira ekifaananyi ekinene, ye mukyala atunuulira ebisukka ku bino bye tulaba wano. Si mukyala abeera materialistic kubanga aba amanyi nti bw'abba bazize. Kyokka ate mukyala mukulu yeeyisa nga girlfriend alya kifiiriza tebimukwatako. Oba kino badde okirowoozaako? Ekituufu kiri nti okumala gakugamba nti relationship oba obufumbo buno bukomye wano, ekyo nkigenda mpola kubanga sebo this is a process. Tulaba nti mwagetinga married mu biringa ebyolusaago egyo saagala kuddayo mabega ne olaba nti how you got married ebintu engeri gye byakolebwamu it's a story for another day but eyo ne bwe tuba tetuzzeeyo njagala okutunuulira situation eno gye tulimu kati. Oyinza okulowooza nti bamala gakifuluma sebe y'empeta gye certificate eyo sebo tebagizannyisa. Oleppuka n'ekipapula oleppuka n'empeta bw'okiyingiramu si bw'okifulumamu. Kale n'ebigambo byange mbitwala mpola mu situation eno gy'olimu. Naye kakati mu ngeri y'okuyambamu olumiriddwa amaka gano n'olumirirwa amaka ago n'omirirwa n'amaka ga mujjawo ojja kukogga, ojja kuggwaawo. Oba ogezaako okuntegeera? Oli badadi nnyo, oli bwakozesa ensimbi, kituufu sente bwazikozesa obubi mwenna kibakosa. But I want to tell you, it is high time you start to mind your business. Your business, or you leave the marriage, your business, or you concentrate on you and your husband. Oba ogezaako okuntegeera mu nsonga eno. Nawulidde omwami wo bwe yabadde ayogera. Nsaba mbaweeko kopi ku response oba reaction ey'omwami. Audio nziwuliriza mukwano nenzigyamu ebikulu byonna ebibaddemu, zonna ebibaddemu byonna nsonga nkulu oyogedde ekyo ky'owulira era ekikuli ku mutima ate tokyogedde mu bubi, okyogedde ng'era omukyala omulala yenna bwe yandikikoze. Thank you for that. Nzo oba omunaye oluusi mbadde sikimanyi bati byonna sobodde obipiikingamu naye sijja nnyo zikomentingako olw'ensonga nti ngenda kujja eyo. I think tomorrow tujja kwongera ozoogeramu. Ekirala kya nsonga ndowooza ya ssente. Ekya ssente, don't worry, I will see what to do. Yeah, kwekyo ziri ensonga zonna zeogere zonna za makulu. I know nti oli muntu ali understanding era mbeeredde ongera bwe nagambye kwalo bikolebwa nga gwe obikola olutaliwo tabimanyi. So I think obuzibu bwange sijja busalira muntu mulala, sijja bukusalira, sijja busalira ani anti bagamba eyeweeza omumba gwe bazikuba. So kati nina kulwana masajja nkole ebyo ekiteekeddwa okukolebwa. So ebisinga tujja byogera kuba ngenda kujja sijja bikwanye mu audio. Naye ekikulu nti mpulidde side yo, which is right, and thank you okwogera ky'owulira kuba munaye omulala asobola osirika busirisi n'akozesa bikola, but for you, you speak out always.
So ensonga zo zijja kukolebwako era zigaba nga zikyukamu. Kyekyo nyinza okugana naye nga olyo nzuulidde bulungi mukwano era nzitegedde. Era ntegedde naki kye nina okukola nga nze. So that eno embeera y'okubeera nga ekulumya evaawo. So kyekyo ddiya wange. Omwami bw'omuwulira owulira omuntu ali understanding, muntu wa mpola mpola asobola okutegeera ensobi ye. Kakati simanyi nnyo history wa bulamu bwo naye nandyagadde nnyo okumanya oluvannyuma lwa bino aba yeeyisa atya. Waliwo ekika ky'abantu nga bw'oyogera alaga nti awulidde n'okutegeera ategedde. Mukimanyi nti abo nabo gye bali. Munnange ng'ebintu tabikalubya. Mukyala wange nsaba onsonyiwe, ensonga nzitegedde era kino tekijja kuddamu kubeerawo. Munnange obulamu ne bweyongera bwe butyo. Buli mulundi tagaana nsobi. Era asuubiza nti wagenda kubeerawo enjawulo. Obulamu ne bweyongera ngabi muba musengavuddemu ngazzeemu. Naabo nabo tubaawula. So, saagala kola conclusion ku muntu ono kubanga ekyo tokyogeddeeko. Nandyagadde kumanya yeeyisa atya oluvannyuma lwa bino byonna. Wabeerawo okukyuka kw'ebintu. Awo wali challenge. Bw'abanga wabaawo okukyuka kirungi. Bw'abanga wakwogera bwogezi nga tewaliwo kuteeka bintu mu nkola, then awo nawo wasigala waliwo ebibuuzo nti tugenda kutambula tutya mu bulamu bwe buti n'omuntu ayogera obwogezi nga tateeka mu nkola. Kati eyo challenge gye nkulekera obitunuulire. Nenzikiriza nti wakuwasiriza. Waliwo ne situation y'okuba nti kakati olwedde oli eyo. Waliwo abantu kati ng'alinga yakufuna mubeere eyo. Ate eno nayo ne waba nga waliyo omuntu waliyo kugamba waliwo bwe mwolowooza obulamu bwammwe nga muvudde ku kyeyo. Omuntu ono bakyali mu bupangisa. Bwe mwogera ku bulamu bwammwe kubanga temugenda kubeera ku kyeyo paka. Bwe mulowooza ku bulamu obwo nga muvuddeyo ne mudde ekyaddondo, ayina nteekateeka ki ku ekyo. Awo nandisabye we waba wabeera omulamwa mulowooze ku ebyo, mwogere ku ebyo, mu actinge ku ebyo. Bw'olaba nga kitambula nga mutambula. Bw'oba olaba tekitambula ng'otambula, oba statement yange ogiwulidde, byetaaga okugattagatta obitegeere. Bw'olaba nga muli ku mulamwa nga mutambula. Bw'olaba nga tali ku mulamwa ng'otambula. Kubanga nkubuli ojja kubeera mu kupretendinga awe mu kwekkiriranya, naye okusinziira ebintu bw'obyagala, olina obulamu bw'oyagala butambule, n'akulaga nga agenda okutambula nga bwe butyo. Ekyokugamba obugambi mukazi we nti ayina omukazi ow'okubiri, nze ndowooza nti ekyo si kyekikulu. Okubeerawo ng'oyagala mujjawo amanye nti gy'oli. Mulimu ebintu nga tetugenda kwetaaga consent y'oli. Kati nze njogera ku situation yo ng'olwedde bweri. Success, happiness, the peace gye weetaaga tegenda kulabika bulabisi ng'oli ategedde nti gy'oli. Oli si yakusalawo, si yakutongoza. Ono bw'abanga ebintu abikola gaddibe nga lyabikola kifuula nnenge, then era tuteekeddwa kwetereza nga ffe. Njagala kutegeeza lekera awo okulingiriza ennyo ebyoli. Kirekera awo. Kati njogera ku kintu kye wayingiramu ate ng'okirimu ne mu mateeka ssebo. Lekera awo okulingiriza ennyo ebyoli. Fa ku makaago, zimba kintu kyo, zimba makaago. Ebitakola ku sayidi yo bye biba bibeera ebikulu. Ebitakola ku sayidi y'oli yeetibe eggugu, afaafaagane n'ejjuguli lye. Bw'oba oyagala mukkaanye ebyammwe nga bwe mugenda okubivuga. Bw'abivuga n'oli it is none of your business. Ojja kwagala okutuuza mukazi munno mu lukiiko mugambe nti mami gw'otuzza emabega. Oyagala okumulekcalinga nkugambye nti yeeyisa nnyo nga girlfriend, weeyisa nnyo ng'omukyala. Kakati ate bwe yagattako n'ekyamaama, njagala kutegeezeza entalo tojja zisobola. Owulira zirimu oluusi oba okukologa oba okukwatamu, ezo zigenda empola. Ono bw'aba byayogera abiteeka mu nkola tutambule n'ebyo, bw'aba tabiteeka mu nkola then muba mukkiriziganyiza obutakkiriziganya, ekyo si kikusalirawo. Naye nkiddamu, mind your business. Protecting
oba lwana kulaba ng'ozimba lubiri lwo. Lowooleza, tunuulira, fokasinga, lwanirira olubiri olulwo ngamba amakaago. Naye ebyoli ojja kunyiiga, ojja kutabuka, ojja kulwana. You will not be a woman and a husband at the same time. Oli afafa kasitoka kasanti nno enneeyisa y'oli engeri z'oli tezikosa ggwe. Ogezaako okuntegeera. If it's a budget, make your budget. If plans, make your plans, your programs with him. Ata making sure nti obuvunaanyizibwa yabweyingizaamu afaafaagane nabwo abugguse. Ekitasoboka osobola okutegeera nti tekisoboka, oba oli awo n'ensonga lwaki tekisobose otegeere ekifaananyi ekituufu. Naye njagala kukutegeeza sebe ekintu kyo kirabika ng'ekyokusaaga naye lusozi. Utandika okuba ng'okwata ensimbi oweereze n'eri ebyo birina okukoma. Banne njagala kukoma wano, zino ensonga njagala kuzirekera bakyala, njagala kuzirekera bakazi. Mukazi munnammwe mwannyinaffe ensonga zino ayinza zikwata atya. Nyongera okutegeeza abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Go slow on legalizing your marriage when you're outside your homeland. Muteekeddwa okubaako ebintu bye mukkaanyaako. Don't be excited to accept the ring, to accept the proposal. Don't be excited. Yakola bulungi n'akubuulira amazima nti waliyo omukazi. Naye njagala kutegeeza nti n'okuyingira relationship ng'oli awo ogirabanga etaabeerewo ate n'ogiyingira olaba bwekusiba, olaba bwekuwamba. Njagala okulabula abaana ab'obuwala. Mugenze mweyigiriza omuze gw'okukkiriza relationship nga naawe okkiriza nti kano ka relationship kakiyaye kakampiseewo. Bw'oba osazeewo okutambula bw'otyo weewala okubeera committed, weewala okugetinga serious, weewala okweyisanga abafumbo. Oba mugeza ate ngenda byogera nti kubanga already ekintu wakiyingiddemu naye already wayingira mu kintu nga so zinze nali simanyi relationship eneekola. Kakati watandika okweyisanga relationship ekola. You committed yourself, no getting us so serious. Mutunuulire relationship etakugusa ku birooto, etateeba mu birooto byo ba mu goals ng'olaba temugenda kubanga mutuna ku kintu kyekimu. Wekanze ng'ogetinze serious and it was not your plan. Ekyo nkigamba bano abali mu relationship kati. Umanyi nali ndi awo nga ndinze kasa I was bored nenga muwe kakantambuzeeko kko nti ate akaalika kutambuzaamu okuzaalamu omwana n'okwanjula n'embaga ne mugikola. Olwo wakizuula ddi nti kati ova ku mulamwa gwe waliko kubanga omulamwa gwo kaali kakiyaye. Kati tusala ddi okuva mu kubeera mu kekiyaye tuyingira mu relationship eri serious. You know, he was married and it wasn't a big deal because after all I was not planning to be in a serious relationship and now you are in a serious relationship. Ekyo twakituukako ddi. Njagadde kikuleke. Sister Loza yandikoza atya mu nsonga eno. Naye nnyabo oli marriage material njagala kutegeeza ebigambo bino. Oli marriage material. Oli mu kuzimba omusajja oyagala omuyambeko ne ku mukyala we. Gwe bw'ona ogwa ku ddya bwe libanga lino lyeddya lyo bannanga ogenda fumba. Akubeera omukama. Nze Nankya Beatrice okuva mu Dembele Properties and Associates. Tubeebaza nnyo olw'okutuwagira, tubeebaza nnyo olw'obutakoowa kutuwagira, kutugulako ettaka, kuleeta ebyafaayo byammwe ne tubikyusa, tubiyita ne tusaveeyinga ettaka lyammwe n'okutwesiga ne tubawabula mu nsonga emu oba endala. Nze nekindeese ng'oggyeko okubeebaza bakasitoma baffe naddala ababadde basinga okumbuuza ettaka eddene ery'okulimirako. Mbaleetedde ettaka ddene eka z'ettaka ziri 305 mu Luganda ziri yiika 305. Nsaba tuwulirize bulungi n'obwegendereza baklanti bange abalungi. Mugenda kunkubira essimu mumbuuze ebibuuzo byonna bye njogedde wano muddemu mubimbuuze. Njagala ojje ng'olinako idea. Nsaba owulirize vidiyo eno ogimaleyo. Ettaka lino lisangibwa Bamugolodde Nakasongola district.
bamugolodde Nakasongola district ziri kilomita 10 okuva e Kampala. Tuli wamu? Ziri kilomita 10 okuva e Kampala mu town. Oba olinye taxi oba ovuze emmotoka yo. Ettaka lino abasinga mubuuza ninnyawo boda ya ssente mmeka. Togenda kulinnyawo boda. Oluva mu mmotoka olusimbula emmotoka yo n'ogipaakinga tukira ku ttaka. Abaagala okulima ogenda kutandikirawo okulima. Ettaka lino nsaba tuwulirize bulungi baklanti bange abalungi. Ettaka lino si kkalu lyonna. Okutandikira ddala gwe wenna agenda oddugula oba oyagala kulima ogenda kutandikirawo okunoga ennusu ku nnusu. Tulinako amaka, ennyumba ey'amaka self-contained. Osobola okusalawo nti nze ngenda kugenda ku faamu maleyo omwezi ew'okusula weewali. Tulinako ennyumba ez'abakozi ezisukka mu 10 mu station ez'enjawulo kuba ettaka eryo ddene tetwazikwata ne tuziteeka wamu zonna wabula twazaawula yawula okusinziira nti ono akolera wano ono wali nawali. Mu bufunze tetwaziteekamu kuba ettaka ddene. Kizibu okubanga omulimi agenda kukola wano ataddeyo atambule mayiro eka bweziti nga 5 okutuuka wasula. So naye tulina ennyumba ezisukka mu 10. Tuyina ebiyumba by'embuzi bulidde ebizimbe, tuyina ebiyumba by'enkoko, tuyina ebiyumba by'ente bulidde ebizimbe. Ku faamu eno yiika 4 ziriko emiyembe nkiddamu eka 4. Abasinga muyinza olowooza decimals hectares nedda. Eka y'ettaka abasinga nkimanyi kyenjogerako mukitegeera. Kuliko aga 4 waganda galiko emiyembe emikulu egiri ready okutandika okunoga. Kuliko ebitooke ebiri ready okutandika okuggyako emmere era ebadde gibwako. Kuliko emmwanyi ezisukka mu eka 2 enkulu n'ezibadde zaakasimbibwa. Saagala omulimi olowooze nti ogenda kubonaabona n'amazzi biki. Tuyinako ddaamu oba ziyita enzizi ziri 5. Enzizi zino twateekako irrigation system etambuza amazzi mu faamu ng'ekozesebwa sola amaanyi g'enjuba. Titogenda kubonaabona nti amasanze gagenze buli omusana lwegunaayakanga nga gwe omulimi ojaganya. Kubanga twateekako system ekuba amazzi ne gagenda mu tanka ne gasaplayinga faamu. Ente ezo ne zinywa ebimera byo ne biba nga nabyo tebitataganyizibwa mbeera ya budde. Tuli wamu bamikwano. Faamu eno eri fenced bulungi. Faamu eno mulimu drippers eziyambako okufukirira. Osettinga busettinzi n'oteekako wali switch system neyokuba yokka. Tuli wamu. Faamu eno kuliko space enkalu nene esukka mu eka 10 gy'osobola okukozesa ebibyo ebirala. Nti osobola osalawo nti side emu ebeere ku faamu, side emu ogenda kuteekawo project endala oba ssomero oba factory anything ky'oba oyagadde. Ettaka lino kyapa mu ngalo, kyapa ku mmeeza. Oleeta ssente nkuwa ekyapa. Ettaka lino teriyiko nkayana n'emu. Olirambula misana ng'ensi yonna era. Oli waddembe okunsaba fotokopi y'ekyapa oba ne tugenda ffenna mu Lands Office n'onoonyereza n'obuuliriza ne ku kyalo. Ettaka lino tulitunda wamu. Abamu mujja kuŋŋamba nze njagalako bwe kiti, nze njagala kitono, nze njagalako bwe bati. Tulitunda wamu. However, musobola okufuna ne mwegatta mwesobola okuba like an organization oba ba investor ne muligula mmwe ne muligabana naye nze nga nze nditunda wamu. Buli eka nditunda $15,000,000. However, tuteesaamu kasita ontuukirira nkubira essimu yange. Essimu zaffe zitambula onewona kwe tuyisa obulango bwaffe ku mitimbagano kweziri ne mweno video eri enamba kweri ojja giraba. Nsaba onkubire. However, ettaka lino teryetaaga nnyo kwogera ku ssimu. You need to meet me one on one twogere. Strictly nga twogera ku business.
abasinga mujja ku office ne munninda nga tewankubidde simulusi siba wamba busy bakama bange nga nkola mirimu gyammwe oli asobola okugamba nkulinze bulinako nzija saba onkubireko office ziba nzigule era timu yange ebeerawo naye nze ng'omuntu like if you want like to meet me physically you want to talk to me one on one kindly call me tukola appointment nja kuwa obudde abasinga mumanyi mbawo obudde nombuuza nja kuwa obudde nowoba togenda kulamba wo obudde esimu zange zibeerako era message nziddamu wema nduddewo okuddamu nsaba onsonyiwe era mmala nenkuddamu kuba mba busy nsaba munkubireko abo bonna bapikinze interest mu ttaka lino abagala okukola faamu sinakukola kutandika butandisi kubanga eno project kutandika kunoga bunozi nnusu kubanga buli kimu kwekiri faamu eno tugitunda nti tulina ebizibu naye tugitunda ate tubeeko ekirala kyetukola tuli ready okugayidinga n'okubeererawo mu mbeera yonna nti tukuyigiriza kino kikola kino weekiti kyoba tutegedde oli mupya mu mmanyi tuzimanyi tujja kusomesa oli mupya miyembe mu bitooke tujja kusomesa oli mupya mu bulunzi tujja kusomesa tomanyi kozesa system ya sola tujja kukozesa tomanyi nzizi bazikola batya amazzi gagakuba tugenda mu tanka negetolola faamu byonna tuli ready saba mukubireko ku namba zange 0752110514 oba mumpereze message ku WhatsApp nja kuddamu bakasitoma bange abalungi nsaba vidiyo eno tugiwulize n'obwegendereza tugimaleyo kubanga ebibuzo byonna byeweetaaga okumbuuza nkakasa biri wano nze nsaba ojja ewange nga nnyongera just kutangaaza mu ki ky'owulidde otherwise mwebale twagala mwebale kutuwagira mwebale kutwagala mwongedde okwagala Dembele Properties mwongedde okwagala madamu Dembele nsaba mukama abampeera omukisa era abagabirira ennyo nemu ebyo byonna emitima gyammwe begiyayanira abawo byemusinga okwetaaga okusinga byemusinga okwagala akuume